and gentlemen, ke kasera kalagane muganda wange, ke kasera mulindwa, Kasensero situation kudachika zili 18 ezetonde ku sawa esatu, nze Musa Ssemwanga muganda wange, emabega wa MIC, muzinda lugwa radio yo, wona wosinzira okutuuza right about now, enaku zo mwezi 2 omwezi gwa November, omwaka 2023, musibye mutando baganda bange, banyabo ne basebo, ayona je musinzira okutuuliriza, naddala gwe yatandise naffe ne program Bukedde butya, nojjango sensera mpola paka mu Kasensero situation, nkugamba ekigambo kibugo oli special, oli wakabi oli wanjawulo, nabo kiwe walire nnyo ddala paka sawa nnya, tugenda kinyonyoka, tugenda kakasa, tugenda kijamu enjawulo, obuyimba bubeera munaana bokka, mubeeramu ennyongeza, akapya insha Allah, wetubeera n'obudde nako tukazanya, olwaki nedda ngenda naawe, okuva waba B2C, nga kabadde onakulegula era we kali ne leero, muganda kabadde ku namba 6, B2C soldiers, bonna kyembamanyiko bazaalibwa omwaka gwe gumu, the year was 1992, nabo kyo muganda nge balina history, okuva eri gye batandikira mu masomero, nabo kyo teweewuunya muganda nge lwaki bawangadde, business ye yabagatta, muganda nge kuva eri nga si bayimbi, muganda nge nga bagabana container, bagabana botto mu ssomero, bagabana n'ebitabo bya notice kosa ne pen, muganda nge atuuliza ku the mighty radio station Bukedde Fama radio Mbutkizi ku kikuma Kaletane Kampala, kikuma Kakaleze unana Masaka ne 9:6 saidi za waliwa embarra lwaki nedda ku www.bukedde.co.uk tugenda kikwasaganya mpola sagala werabire muganda ku namba mmeka ku namba yabadde namba 8 natandise nakayimba nabaddeko naye olunakuleggulo wali ku bbala lye bayita Lazio twabadde mu komodi wa Mahanji naye nalabidde ddala nti muganda kamiliyoni abantu beeyongedde omwagala kino tekiriiko kulya tekiriiko fear oba favor abantu balaze kamiliyoni omukwano Allahu akbar Unti muganda omutanzania gwe bayita TID yasoosewo bambi n'ayimba byayimbye n'ayimba neyenyola omayibula obuzina obwedde obwa Michael Jackson obwo buweevuze twakanyuga ngeezo n'azireeta naye nga Lord have mercy n'ayimba zisiyamini kama tuko wote n'abantu b'ekololeo balina empisa embi gw'oli yava Kenya ava Kenya Tanzania ava Tanzania n'alinnya ennyonyi oba yalinnya basi kyonna kye yalinnya naye n'atwala obudde bwe najja e Uganda mwe n'ayimba nga temuyimuka oba Kamili yasoose seetinga abantu n'abagamba oyo waba ayimba temwenyeenya abantu ne beegaana ne bagaana kati ate ekyanjawulo ekyabaddewo omukulu yabadde yeesaza empale eya white ng'ayitaddeko t-shirt eya white ate yewe yalinnye ku stage yakikozesezza kasonso ng'agamba dijjajjayo abantu ne bayimba kuma obwesigwa ne bayimba muganda wange simanya mawoko na mawoko nga n'ennimi ze batamanyi baziyimbisa kajanja naye n'omutanzania oyo mugumu nze ku kye nalaba ejjo mu bbaala muganda wange ne munkyokoza bwetyo nensigalawo either we mbasambasamba oba nfuluma n'eŋŋenda naye kati omutanzania afuluma alagewa kuba badde bamulesi badde baliyo Ireland nga waanaafuluma oyinza omusanga asibidde eno mu lufula eyo baba bagenda muganda kukola ki abatamanyi gy'alaga naye nga muganda wange akayimba kadde ku namba 8 olunaku olwaleero ye tune eriko mu kibuga without a doubt. Ladies and gentlemen, Banana Remix, Jose Chameleon alongside Fake Gaza ku the mighty radio station Bukedde Fama radio Mbutkizi. Kyekye kimufuula ow'enjawulo Chameleon asobola okukyusa amaloboozi kati gwe wulira lino eddoboozi lyayimbisa muganda nga atuwuliriza asobola okukyusa amaloboozi muganda nga Jose Chameleon gwe twogerako akuba kayita kiggwa leero nawe yakyusa amaloboozi n'akyusa ne style. The same applies to this song. Muganda yo bakayita movie star yeyo Jose Chameleon wokeera ku makya n'owulira omuntu ng'amusinza amuganda wange mulimu n'abantu abamutwala ng'eddiini nze olunaku lweggulo nalabye abavubuka nga 2 nga Chameleon wayeyoya nga baayuuya waseka nga baseka yabaddemu ne ka attitude olunaku lweggulo nategeddeko nti yadde tayinaamuko bulungi kasente nabwekyo nga basinga bamwewala. Besides that, musically speaking, muganda ngoyinza omuyita Jeno even Jeno ekigambo Jeno is an understatement. Legend. Ate otunamuyita Katonda wendo ngone Katonda tayagala mugatikako naddala mu ddiini gyensoma
kati tumuyite ki ku noti nya emunya 337 noti we create stories kyekitufuula ab'enjawulo yensonga lwaki undi wano mbuulira noti nya emunya 337 noti Boniface Mezaya ojja kutya muganda wange bino ebintu si byaki ombuulira wangi ssebo buladi ojja kuba nga tuli mu programu ya mukwano Bukedde omusajja akubawo Musa yagala kunkwana ate nze ndi musajja mundu kati omukazi ono oyogera otya naye Bukedde ogamba otya buladi ka miliyoni tuyinza muwa linnya ky'abantu nga omuganda wange ebintu tebikutteeyo muganda wange Boniface Mezaya wasabyeko ng'ojja mu studio amuyita legend ka miliyoni ndi bulungi ki ekiriwo Kayemba Kamili oyinza muwa linnya ki? Simanyi linnya naye mwana tuni y'amaanyi. Bukedde Musa Ssemwanga obitegedde Muganda wange ogamba otya? Sirina ttabu kyekiro Titanic. omuwalya Titanic Yaman. kati bebe kulu wakusanga yo muwaaki Oyo King Kafuka. bannange Bukedde Musa. wangi ssebo Oyo tumuwadde greatest Dr. Musa Chameleone. ndowooza owulidde si byange omulala ojja kuba mutumbi Bukedde Musa. wangi ssebo Ono zeri yange kawembe. iye Oyo ye Chameleone yabasukkako baba. lyojja omuwa yabasukkako baaba Yabasukkako yabayitako. Bukedde webale kugibeerako Might Radio Station Ono mayi kiwatule. maayi Tumuwadde Superman. muwadde ki Superman. namuwadde Superman kale ate bino bayira ebintu si byakwewaana ekikufuula owakabi nti besides you being great opportunities endala zowadde banne okulaba nti they share that greatness zenkana ki kati Jose Chameleone teyasooka kubeera wakabi yekka yasunirako abalala AK47 yazaawa RIP nasunirako Palaso abyo oyinza ogamba Ssemwanga famire ekimukakatako naleeta Melody muganda wange naleeta muganda wange Bakayemba naleeta baani era ne wetwogerera muganda wange ali ku namba 5 amulinamu omukono ate nga munene bamuyita Timaya muganda wange akayimba bakayita cold outside wabula wannyogoga muganda wange era ensonga lwaki nkakubye ng'olya muganda wange owulira empeewo yakuyiseemu dda akayimba nkakuweereza ku Bukedde Fama Radio embootikizi edakika zirina mobile zise ku ssaawa 3 anze Musa Ssemwanga ogamba otya muganda wange Hamza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Hamza Keti Hamza Jamila Nampeera Hamza Leon Island kwegamba muganda wange ayambala enkofiira eziwererako ddala kansubire muganda wange oli steady oli fit oli ku muzuuli lwaki nedda akayimba kenyini ngenda kaweereza ku muganda wange Selector Jose nkaweerezeko Musa Ssemwanga nkaweerezeko muganda wange Santiago Banabo Samurai Jonan Mugema Wilson waliwo gayi wange bamuyita batya promoter muzungu nawe akayimba kakunyumire kansubire empeewo muganda wange tungezezaako kuwa akabugumu okulaba nti embeera etambulira ddala bulungi nnyo alwaki nedda Timaya muganda wange yazaalibwanga erinnya liye Enetemi Alfred Odon Enetemi Alfred Odon yazalibwa 9 November gwe mwezi guno 1977 muganda nga atuuliriza jjajjako Uganda omwaka gwali gwa 2015 era ojjukira muganda nga bawangalira ejjinja kumpi ne Kakindu Stadium yabakubira ddala bulungi nnyo n'agendako Entebbe awo waliwo gundi gye bali bayita Club Mega Fest kosa ne promoter Sudi Lukwago be bamuleeta muganda nga atuuliriza bamuzaala mu kibuga kye bayita Port Harcourt Port Harcourt ne Burna Boy ayinayo akakwate era ku album ye muganda nge Twice as Tall ayina akayimba ke yayimbayo muganda nga olaba muganda nge gwe bazaala mu Riogeba bamuyita Wizkid nga olaba Diamond Platnumz wamuzaala Tandale boy from Tandale kwegamba embeera bwetyo bwetambulira ddala muganda nga atuuliza ku the Might Radio Station Radio Bukedde omulala ate yazaalibwa 1997 kino kito bulala oli wa 1977 ate kino kya 1977 bakiyita Buju oyinza okiyita Daniel Benson ekyo Nigeria muganda nga atuuliza 1997 May nga 14 webakizaala muganda nga atuuliza ku the Might Radio Station tugamba Bukedde Fama Radio embootikizi
Y'omu ku bayimbi muganda nga bannayuganda abakyasinze okubeera abayiiya. Y'omu ku bayimbi bannayuganda muganda nga abakyasinze okufaananira ddala obulungi nnyo. Y'omu ku bayimbi abannayuganda abakyasinze okubeera ne awards ennyingi. He's the most decorated Ugandan artist. Ladies and gentlemen, Idrisa Musuza Kenzo. Akayiba bakaita bali pira boda ku namba 2 muganda nga atuweza Kasensero situation Musa Ssemwanga. Diego Nsubuga alina amawulire ku mutendeso omujja owa Uganda Cranes. Agenda kujjaga tu muganda wange era tumusabira buwanguzi ntegeddeko nti agenda kujja n'abantu be 5 afuneyo ne ku ttiimu ateekeko abantu 2 abannayuganda kwegamba muganda wange tumwagalize mirembe na buwanguzi tubeere patriotic nga Engineer Moses Magogo wagambye wali mu lukuŋŋaana kwadewo abagamba nti oyo gwe baleese bamusiba eggini asimanya ali mu match fixing ne bamusiba wasimanya biki muganda wange tulabe ekiriwo kati tojuliza muganda wange Emperor Olanda ina kayimba ke yayimba nagamba fa ku kyendi kati tofa ku byedda nabwo kito atukwaniriza se usima wawulira oluganda naye Diego bajja muvuunirira muganda nge tulina omusomesa omupya muzungu jamani ndiwa ya Uganda Queens tusooka tulamu agenda guwulira olwaki nedda ku noti nya emunya asatu musatu samwe mu noti talk to me right about now noti nya emunya asatu musatu samwe mu noti wanjisewo nkuulira Brad bwe kiri Shiba okay Shiba tali wagenzi na mugwange ya America UK London wanje sebo Yes sebo kamba kone ko Brad batatu bokka sigwe mulamu obo Brad Bukedde Musa Ssemwanga wanje sebo Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Medi kambuka following ngabuli wonna wobeera wonna oba kumiguzire ya internet wonna wobeera oba Twitter oba wonna bikote bali mparaba mu second bikote yo sebo bibi apeno twati wali bakole ono tatu wa mogo muteka ku wifi ebera ko tawa biri munnya tevako wifi olowooza batajirira tebagenda kuduula abagambe nti muganda yo odudde amina tata yes alhamdulillah kutima byokolera nga bwe nagamba mutabani wange ali kumbara high school eri ku masomero agasinga mu Uganda kuba okimanyi ayegomba engatto zoyambala zino zigumba era nyina gye nakava kumugula ebikola 3 ero zoyambala eno enyanja Air Force yes omutande mu mitwalo 3 yes sebo tugende mu maaso kale muganda ngeze kwagaliza bibirire era mwana wange followinga nnyo byoyambala Medi Kambogo lagi sudiya omenche baita sudiya migaldem nenga obatuliriza wale kubeera kati mwami mu Lutagamba Ssemwanga ulira byenkugamba Bukedde Musa Ssemwanga alikueleza bwe kiri odon gift onene nabweru yes nabweru nambemu yes kwenye Shiba Big Fama ikawa okay